Okuva ekirwadde kya COVID-19 kirumba ggwanga, gavumenti yateekawo enkola ez'enjawulo okulaba nga tekisaasaana, omuli omuggalo ne kafyu atataliza muto mukulu. Mu mbeera eno waliwo abaana abawerako abazze bagombwamu obwala olw'okunyoomoola ebiragiro bya pulezidenti, nga bano basindikibwa mu kkuumiro ly'abaana e Naggulu. Okusinziira ku Mugisha Mary Cornelius akulira ekkuumiro ly'abaana bano, agamba nti okuva ekirwadde kya COVID-19 kizingako ggwanga, abaana 144 be bagombwamu obwala era nga bavunaanibwa emisango okuli okukabasanya bannaabwe, so nga abalala bavunaanibwa gya kunyagulula ettimu n'emisango emirala. Abaana 92 bali ku misango egiramulwa kkooti nkulu, abaana 42 bali ku misango emitono egiramulwa kkooti ebayita Magisterial Court eba wansi, then abaana 4 balindirira okugenda ewaabwe bateereddwa mu kkooti on Monday. Kino kiwaliriza essiga eddamu z'okwesitula ne liteeka kkooti ey'enjawulo mu kkuumiro ly'abaana lino okutandika okuwuliriza emisango egibavunaanibwa, era omulamuzi Wilson Kwesiga y'abadde mu mitambo gy'emisango gino. Abaana bonna abaana ba Uganda oba omusango yaguza Ejjinja, Mukono, Mpigi, bonna bali wano. Kati ffe mu biseera bino bya COVID tusazeemu ffe tutuule wano bonna tubawulirize. Amateeka agafuga kkooti y'abaana bwetyo bweragira. Temulina okutuula ng'abakulu bwe batuula mu kkooti zaabwe. Wano tutuula batono. Omulamuzi Wilson Kwesiga wano kwe kutegeeza nga gavumenti bwe yeetaaga okuteekawo amatendekero ag'enjawulo okutendekeramu abaana nga bano emirimu gy'ebyemikono kibayambeko okufuna endowooza endala okusinga okubasindikanga mu makomera okusibibwa. Okubajja mu makomera, okubajja mu bitundu bino bye babeeramu ebibeeramu obumenyi bw'amateeka, si musango gwa bano abaana beesanze mu mbeera eyo mbi. Tulinga abasawo oba omwana avudde Sudan oba avudde Congo naye ng'alina lukusense mumuwe eddagala, si kyekyo. Agattako nti abaana bangi beesanga nga banyigidde mu bikolwa by'obumenyi bw'amateeka olw'okubula ababuulirira, nga kyandibadde kya mugaso kkooti oluvannyuma lw'okubatabaganya bazzibwe mu masomero bayigirizibwa emirimu gy'ebyemikono. Musango gwa bano abaana beesanze mu mbeera eyo mbi. Kati ffe aba Criminal Division kye twagala okukola kati okusaba gavumenti etuyambe, let me use that word now, tufune facilities ez'okutransifaringa bano abaana okubakyusa okubajja mu remand home, ekifo ky'okugenda okubasiba tubatwale se nga mu farm institute bayige baveemu nga tebakyalina birowooza bya kumenya amateeka. Okusinziira ku mulamuzi Wilson Kwesiga, essiga eddamuzi lyasazeewo okukola kkooti ez'enjawulo okuwuliriza ensonga z'abaana abato okulaba nga nabo bafuna obwenkanya. Nze Namammonde Deborah wano mu Kampala.